tubaniriza mwenna abatulaba gye musinzira okubanga mutulaba abasubscribinga n'abalikinga n'abasharinga tubeebaliza ddala ne leero tuzze kansubira ebintu bitambula bulungi tugenda mu mazaalibwa ga mukama waffe Yesu Kristo ladha Yesu amazaalibwa ate tuyingire n'omwaka so kitegeeza ebyokukola bingi omwaka ogujja by'olina oteekateeka obudde buno biteekateeka kati byotasobodde kumala n'olaba nti obimala omwaka ogujja naye tuzze abali ku Ik Great Media UG abali ku TikTok yaffe ya Ik Great Media UG abali ku Facebook page yaffe ya Ediske Edward mwenna tubagamba nti mwebale okubanga gye muli mwebale okubanga mutufollowinga mwebale twagala approximately tugenda weza omutwalo ku Facebook yaffe tugenda kweza omutwalo ku TikTok tugenda mu 15 ku YouTube eyo na achievement mwenna mwe mugituwadde abasharinga n'abasubscribinga tuli Mubende basically wetubesinga ensonga ne tuzitunulira nga tuva wano nga tudda mu ggwanga lyonna n'ensi yonna okutwaliza wamu tuli n'omusomesa ate era munna bya bulimi ate era munna bya bufuzi omukulu Natigo Geofrey ali ku kamera nsikira kabaaja ako kajje bulungi otegeere we tuli nti Uganda kati gwakyatugamba nti tugende Saudi tukyagezaako tujja kujja maaso awo naye byokola wano nga wakyaliwo omukisa sigambe nti abaliyo temuyina mukisa no naye naffe Uganda gye tuli tuyiya tulwana wano nawali bwabo babutukuba wetububaddiza babukuba wetububaddiza ebibagita Natigo Farm Consultant ekwasaganya bya bulimi naye akalangu ka Natigo Phone World ajja katwe tukasibe ku YouTube yaffe sijja giyisaawo eyo kubanga amasimu ge batunda tusobola okugalanga ate era ne bagagula saako mu meya eyawangula n'atalayira awonna kamanya saagala kwogera nga atali muntu ayamanya yawangula bambi musajja tunatalayira ne gulu n'agamba yatuuseyo dda gye balayirira era akomyewo era zeeko nga azaamazeeko so leero gwe tuli naye tugenda sooka tunulira ensonga nga bwe zitambudde kuba ebyobulimi sizoni tuli mu gimaliriza Kasooli yabulayo ndowooza na binyeebwa kubikungulibwa basically ono ye mu Kasooli ataakwe emphasizing nnyo kuba naye amulima atubuulire sizoni nga bwetuuse then oluvannyuma tutandike politics waffe kubanga n'okukola tulina okuwuliriza politics nga ate we tukola kyekirungi nno kati nno kambabuulire ebimu ku bitubonyabonya mu bakulembeze betulonda olonda omukulembeze nga wapokopoko mu byabufuzi musajja yalima yiika ziwerera ddala eza Kasooli alimye ayina ensuku then bwakugamba nti aze mu politics ate abatazeeyo olumu nti kulowooza nti gwe mulimu olumu aba azze kuyitirawo okusitandinga bwagenda n'asoma ebyokulima engeri gye babirimamu German engeri gye balima n'asoma adda n'abuulira abantu ng'ayina platform kwasinziira meya yatugambye ne bwayogera nga Natigo tebabiwulira bulungi waddera babiwulira so gwe tuli naye nzikiriza ababuuzeeko bwamala obabuuzaako ngenda batandikiraawo tutandike olugendo lwa Kasooli then bwe tumaliriza tujja teekamuko ku politics obunaabo bwawano ewaffe mu municipality nga ye atunulidde ekifo kya mayorship atuwulire enteekateeka nga bwe ziri mbalamusizaako nnyo mikwano gyaffe mwenna abatulaba era abatuwulira mbalamusaako nnyo nze Natigo Geofrey munnammwe ddala omusajja gwe bayita Natigo musajja musomesa mutendeke by the mbadde nkyerabidde ekyo asomesa emyaka 12 mu gavumenti nenkumulamu oba musomesa osigala oli musomesa of course once a teacher is always a teacher emyaka egyo wegyayitako ate nenyingira ebyobulimi n'okubeera omulimisa ate nenkuguka mu ebyo nensomesa abalimi ate kati nange nenyingira ennimiro ebintu ne bitambulira ddala era abasinga obungi bamanyidde nnyo mu nsonga y'ebyobulimi nali nno neerabira luli Manda ali German ne Joseph Semakula ali Australia bangamba wonaatuuka mu kalulu bajja kufunirayo ku bipande bya meya badde neerabira bannaye Katonda yeebale no mbijjukiridde na ku kamera being up and down kibyankwata bamuyita Manda ali German ne Joseph Semakula ali Australia bagamba omukulu wana abatuuse twagala baba kuba olina emboozi gye wali onyumizaako lwakwa nange olumu tugikola nensigijjukira naye yaŋŋamba agenda bajja bombi buli omu yapuleginga bululwe saamanya muwendo kasatu kyali ffenna katubasabire bweyongera okufuna kasente osanga byonna banaabimalayo era sawa yonna tunaatera Semakula ow'olugave nkutumiddeko nnyo ne mukwano gwaffe Mande ayita muzeeyi Kiddu oyo kojja neyanziza nnyo neyanze
Webale ddala. Abasinga mbadde mbategeeza nti bamanyidde nnyo mu by'obulimi kubanga nga bwe mukimanyi nti obulimi bwe buwaniridde eggwanga lyaffe. Era bwe baasibye ssente za World Bank, President yatunuulidde nnyo ensonga y'ebyobulimi ne Prime Minister ne Cabinet yonna okulaba ngeri ki abalimi bano gye basobola obongeramu amaanyi nga bayita mu kubasomesa. Kakati ekyo nga nkimaze ndi munnabyabufuzi mujjukira 2021 twavuganya wano enfuufu n'efuumuuka mu kibuga embiranye yali y'amaanyi nnyo ne tuvuganya era singa tekwali nnyo okukwata mu bokisi kalulu twali tukamaze era nga tukawangudde. Naye wakawangula era omanyi obuwanguzi bwa bika bingi. Ku mulundi guno tweteekateeka tusuubira okusinga mu ntegeka gye twalina ku luli. Tusuubira okuwangula ate tuyingire office. Katukusabire ffe weetuli tukyatambula ffenna. Anyway, nzize nkulaba nga bwe kiri ekiseera ekya ennaku enkulu nga tuzitandise omwezi guno tuyingira mu kiseera eky'okweteekateekera ennaku enkulu amazaalibwa ate tuyingira n'omwaka omupya twetegekera. Siyinza kugaana kwagaliza bantu baffe okuyingira omwaka omupya obulungi ate n'amazaalibwa ga Yesu Kristo amalungi ddala. Mwenna abatulaba mweteeketeekere ennaku ezo ate mukendeze ne kasente ke mwandifulumiza. Tweyanziza obudde buno twetaaga otutangaaze kubanga olunaku mabega kawo mu sizoni tuzze tukulaba emirundi mingi ng'ogabira abantu ensigo za kasooli biki. So ndowooza kyemmanyi nga gwe abadde mu field kino ndowooza kira kyekigasse ku bantu abamusimba bw'oba ogenda n'okola supervision waliwo gwenda byawo gondazeeko mu bifaananyi. Nkakasa nti kina kyekigattako naye nze ekibuuzo kyange we kiri otulambule ku kiri. Oli ku meeya obwa meeya municipality percentage ennene basically abantu bayinza olowooza tebeesingidde nnyo ku bulimi ate nga basically gwe ebintu by'olinamu obukugu bye bayinza okuakreditinga busomesa na bulimi. Gw'osuubira kino kyozza okola ng'ovisitinga abantu batwalira ensigo ya kasooli biki olabira ddala nga percentage ya Mubende municipality ekyali nnene nnyo ku bantu aba bakyabeesingidde ku bulimi. Oba omanyi wabeerawo abalaba comment section ezo nze nzigoberera ne bagamba akatefa ab'omu tawuni ebyobulimi tubimanyi naye nga tebeerabira ti omuntu abeera muno nga mwakolera edduuka muliraba naye nga ataasuula kansa ddala gy'alimira. Kati gwe nga asobodde ovisitinga mu field awo oba otutangaza omuntu ategeere kwali tebakinnyonnyoka bakimbuuza era nnyo mu comment section nga bagamba oyo alimba naye kati ate basically abasinga bali ku Facebook kuba byo Facebook baali bangi nnyo abamu nabeerabira kuba tuyisiza akabanga nga bagamba nti oyo ali mu tawuni mwasabira akalulu nga tamanyi bya bulimi twagala abantu banaleeta vibe nengate kati vibe nokola ati sibyanjawulo gwe nga visitinze ku byalo ebikola municipality. Njagala buli atulaba okimanye nti oyinza okuba toli mulimi directly naye ng'ate owagira abalimi. Kasita oba ng'oli emmere oba owagira butereevu ensonga y'ebyobulimi kubanga kasita olya kitegeeza nti obawagidde waliwo abalimi obawagidde beyongere okulima. So tulowooza nti buli muntu yenna mulimi lwakuba tulimira mu levels za njawulo naye nga mu byalo gye tuyise yonna abantu bayimiriddewo abasinga obungi ku bya bulimi era abamu baweeredde abaana baabwe kuyita mu bya bulimi. Ate era njagala okubazzaamu amaanyi nti obulimi Katonda bwe yatuwa okuba nga tufunamu ssente naddala mu nsi yonna ye bizinesi esookerwako era bwe yali atonda Adamu ne Eva yabakwasa lusuku ekyo kijjukira bulungi ng'olusuku wabaga buli kimwetaaga kiri omwo. Akabenje kaali Adamu ne Eva kudduka mu lusuku kasita bava mu lusuku omutawaana we gwatandikira awo bintu byatandika okutaataaganyizibwa. Ekyokulala nti bw'otunuulira obulimi nti ebitundu 99 ku 100 Katonda yabikolako. Ebyo ebintu bye tulima ebitundu
ku effort yo gy'oteekamu b'amaanyigo ebitundu 99 Katonda yabikola gwe n'okola 1%. Kitegeeza gogugo oguba mutono kugwa Katonda. Katonda yavunaanyizibwa okulaba nti enkuba etonye, yavunaanyizibwa okulaba nti ensigo yeemera, yavunaanyizibwa okulaba nti biteekako, kubanga gw'okoma kusimba nsigo mu ttaka. Ate yavunaanyizibwa nti gwake bibale, etonyete bifune. Era bw'otunuulira nti abamu badde bakaaba kati enkuba nnyingi, enkuba etonye nnyo, kituufu etonye tetugiinaako control. Toyinza kugisiba ogamba nti angisibye tejja kutonya. So tulowooza nti abantu bonna singa tuyingira mu nnimiro ng'ensi endala, okugeza bw'ogenda Budaaki, Budaaki eyimiriddewo nnyo ku byakulima na products eziva mu nnimiro. Eki kyatusibye wano mu bwavu mu nnimiro nti nga bwe tulimye ekintu bwe twagala tukitwale mu katale nga bwe kivudde mu nnimiro tulina okwongerako omutindo. Olaba akaglaasi kano kaleese wano lwakigendererwa bataddemu juice, mulimu ndooza watermelon n'ebirala, naye watermelon enamba tugigula siringi 7. Enamba obu enene 7,500 bwaba kusedde 15 kudda gulu kati no. Glass ene esobola oku watermelon emu evaamu glass zino nga 4. Neeno ya 15,000. Kitegeeza nti mitwalo 2 gye giva mu gundi yemu kisobola okuvuga nga wagambya kanjitunde 15,000. Oba ofiiriddwa kinene. Kati sente abalimizi bandifunye zigendera wano. Omulimi n'asigala nga tafunye bulungi n'alowooza nti okulima tekufuna ng'ate kulimu ssente empitirivu era nga tweteekateekera okuyingira omwaka omupya. Ndowooza kyandibadde kyamakulu nnyo buli muntu bw'alina akataka akatono ne bw'oba olina poloti. Nze sirowooza nnyo nti okuzimbamu ennyumba z'abapangisa nti kireeta nnyo ssente okusinga ebyobulimi. Lwaki? Nti osobola ozimbamu emizigo nga 10 naye mu myaka 2 ziba zikaddiyeemu zetaga renovation zibakubanga atotoolako ng'ozzaayo ate no bakunyaga bazoonoona. Ate ne musisi bw'ayita olunaku lumu zigwa azireka ku ttaka. Emmotoka eyinza okuwaba kyawo musisi kuyita fene n'avaayo n'agwa. Ekyo kyo tekyakikyalu. Osobola okusanga emmotoka ewabye etomedde nga bye mwalabye Namboole. Emmotoka etomedde zinaazo zonna n'ezimalawo. Kati ekimu ku kintu kye weesigamako n'omanya nti oli ku sure deal bwe bulimi. Emmwanyi osobola ne wabakubye ebbomu emu mu nnimiro yo bikolo nga 10 bifa naye n'odduka n'okomeyo gakanzireyo ndabe emmwanyi zange osanga weeziri. So tulowooza nti ekonome yaffe ey'eggwanga ne Africa tusobola okugikyusa nga tukute bulungi nnyo abalimi n'ebyobulimi okulaba nti abalimi bano tusobola okubawa sapooti emala. Nga bwe tukimanyi nti mu nsi ezimu banks ziwa ssente abalimi okutali magoba ne bazikozesa ate ne batazibasaba mangu. Kuba kati wano banka za wano ebeeyaka kuwa ssente omwezi gumu nti zikomyewo ziba zikoze eki. Omwezi ogusooka gwebiri grace period yandibadde ya mwaka. Bw'oba oyingidde mu byobulimi ebyaddala kisente ozikozese zikuviiremu amagoba agawera then oleka ozizzeeyo nga zikoze amagoba agamala. So nze mu kulaba naye olaba nga njagala nnyo okuvuganya ku bwa meeya. Simala gajja buzi. Olinawo kyoyagala. Bwe natambulako nalaba ebibuga ebirala nga bikuze nnyo. Naye nze ng'omulimi era omulimisa ndabira dda nti Mubende eno nga bw'ogiraba kati mu bbanga eriddako ettono singa tuba tukutte bulungi nnyo bafamazi baffe, kuba mukimanyi nti ne bano abagagga be mulabako wano abatonotono emabega waabwe waliyo ennimiro. Of course tebajja buzi wano mu kibuga. N'omukulembeze alima. Ogenda okubuuza Nfuufu nti ndi mulimi. Ogenda okubuuza ba Robert Bicycle nti nnimiro ngirina. Ogenda okubuuza bandi ku mwami nti nnimiro nzirina. Kakati kitegeeza nti ennimiro kyama era ayagala okufuna ssente kwata bulungi ennimiro. Kyetubulamu kyenjagala okukola nga njize mu bukulembeze okuyamba abalimi bano okwogera nabo okulaba nga tuyingira nnyo mu kye tuyita value addition. Okugatta ku mutindo. Mubadde otandika wali ogambye nti Natigo asobola okwogera kati naye waba talina buyinza
abamuwuliriza babaawo naye nga si bangi. Anti jjukira kati n'okukyaza wano ngeri gye nkukyaziza folo yokka eyogamba abantu nti meeya kinene kizitowa naye yavuganyako n'atalayira. Abantu baba bakiwulira nti kituufu yafuna abamulinamu mandate naye tekisoundinga nga meeya aliko. So kati tutunuulire nnyo nti production waliwo ebigambo bisatu. Waliwo kye tuyita production, productivity ne profitability. Amagoba ebyo ebigambo bisatu bikulu nnyo mu nkulaakulana. Osobola okubeera mu production naye nga productivity togiyingiddeemu. Abalimi baffe balima naye tebalima kuyinjiwaza, balima kujjamu ekisobose kyabwe nfunamu ekyokulya ekyemisana n'ekyeggulo amba ninawe mbanteredde. Kakati twagala abalimi bayingire productivity nti balima okuyinjiwaza nti ekivamu yiika mu kyekyo ntuuse kukivamu yiika oba sinaba kukituukako, waba tanakituukako then lwana nnyo olabe ng'okituukako. Then number 3 profitability. Amagoba ogyemu magoba kyenkana ki bw'oba olimye ploti yo amagoba gogyemu geego oba gabulamu. Kuba twandyagadde nti gwalimye okumala emyaka 3 mulimu bw'ogukolanga okumala emyaka 5 nga teguzza magoba bulungi nyuka totawaana nagwo tolwawo 5 years tonoona budde kuba tetujja wangalanga nfuddu nti tuli kuno myaka 15 tetumanyi byanja kola bw'obulanga magoba matono nyuka. Nze nakola mu busomesa emyaka jampitirirako ndowooza nagisussa na mu 10 amagoba nga matono nenyinyuka ngamba leka nyingira ate field endala kubanga tetujja kubeera ku ekyo naye nga amagoba matono. Mwami Natigo atulaba yandyetaaze okumanya tuwabulemu gwe nga ali mu byobulimi era omunga ali mu byokulima ddagala ulireeta ensigo n'okulima olima. Kasooli kigolowooza gwe wandemphasizinze omuntu kati nga ye mulungi nga mwangu 2 abantu babonaabona n'ebigimusa ebirungi 3 abantu babonaabona n'eddagala either erikoola either n'eryokufuuyira awantu wagenda osimba. Leka nkuwa ekyokulabirako omuntu asimba kasooli we yafuuyira eddagala ng'eddagala agamba lyali likyalimu mu ttaka mbu lyalimu kasooli n'afuluma nga afaanana bubi. 2 omuntu n'ateeka ekigimusa kasooli nga expectinga nti results zigenda vaayo ekigimusa ne kitavaayo ne kitakola. Ebyo ebintu bisatu. Ekisooka ensigo kyennungi bino ebyakatale simanyi bbeeyi ndoza tusooka tubiteeke ebbali tusooka tunuulire kasooli ye gwe tukugulako waali kubanga kino kikulu. Nze nyina omu gwe mmanyi yalima kasooli season gye baatundirangako kasooli 5 ndoza twali twakavoba mu covid ndowooza kasooli ng'ali mu 5 ye n'agamba sigenda mutunda n'akwata akasente yali bulungi financially yali teyali bubi n'agula ente ezo 3 n'aziwa kasooli yo gwe yalima yatuko zitunda nga ziva miliyoni 16. Okay, kati nze ndi ng'omulimi wa kasooli emu ku business ekoleddwa ennyo mu Mubende Greater Mubende yonna ya kasooli naye era abatafunyeemu ba Mubende Greater Mubende basinza okumulima ate tebafunyeemu kiki. Kati okusookera ddala kimanye nti ekirime kya kasooli amagoba gaakyo weewaawo weegali naye matono naddala ng'omulima watono bw'oba onoofuna mu kasooli oteekwa okuba ng'ojja kulima kasooli awanene bw'oba toweza yiika 3 acres kasooli munnyuke misana tolima oyinza okumulima kuziri yiika 1-2 ng'olima wante ezo na kuliisa nkoko zo naye wowe okufunamu ssente kasooli otunde kasooli munnyuke oba tolima yiika 3 kudda waggulu. Lwaki? Nti ngwa sinagenda nnyo ku nsigo eka emu eteeka okuwa akakadde kamu ku kitundu nga ssente ezivaamu obwanga oli ku 11 esookerwako naye bw'ojjako z'otaddemu amagoba oyinza okusigaza emitwalo nga 5 mu myezi gyeki 3. Nze kasooli badde mulima ebbanga lyonna naye sikka wansi wa eka 10. Bangamba ne kuluno wamulima mungi eka mbeera mu 20, 10 bwentyo. Kasooli ka 10
ettaka eryo bweri naye kati ligenza abantu awasinga wakendera naye tukyalirina ekakumira awo eriri Kumiro district ekyalinawo ettaka eddeneko ne Mubende ebitundu ebimu mukyalimuko ettaka naye ekinimisa ekezo enyingi ekisooka bw'oba onookola omulimu gwonna olina okuba ne drive mu mutima gwo kiki kyoyagala, what is your dream? Ekirooto kyoyagala okutuukiriza kirooto ki? Kubanga kyekikusindika okukola ennyo oba okukola ekitono kikyoyagala okutuukiriza. Abatulaba mwenna njagala muwulirize bulungi statement eno. Amaanyi ag'okutuukiriza ekirooto gakusindika okukola ky'otaalikoze n'okikola mu maanyi go gonna. Kanzi kyekinsindika omuso bw'obanga oyingira kasooli ekisooka olina okwewaayo n'ogula ensigo ennamu. Olwo kasooli gwe tuyita speed F1. Speed F1 eyo y'ensigo ekyasinze mu kiseera kino katale. Ebirala byonna gyebiri naye ekisooka kye tulondoola mu nsigo number 1 kasooli ateekwa okuba ajja kuzitowa. Kubanga obuzito bwa kasooli we butuwa ssente. Number 2 kasooli ateekwa okuba ng'akula mangu. Mu kiseera kino kasooli ateekwa akula mangu. Embeera y'obudde ekyukakyuka. Tosimba kasooli wa myezi 6 oyo ojja kuba owabye musana gujja kukwata. Tusimba wa myezi 3 kati. Speed F1 myezi 3 aba akuze. Number 3 kasooli ateekwa okuba ali resistant, alwanyisa ebizibu. Simanyanga musana gutukubyemu enkuba eruddewo ate etonye nnyingi koba ateekwa okuba ajja kulwana n'ebizibu ebyo akusobola okuyisa mu kiseera ekizibu kyonna osobola okukola amagoba. Namba 4 kasooli wo ateekwa okuba nga okukula kwe abala kyetwandiise okubala ng'ateekako eminwe nga giwera. Ateekako eminwe ate ng'empeke mweziri tetuyita okubala ng'empeke y'amaanyi nga nnungi. Tetwandyagadde nnyo kasooli wagakongoliro ganene ate empeke entono, amagoba gaba matono. So okubala kwa kasooli nakyo kikulu nnyo. Then ekyokusatu oteekwa ng'oggyeko ekyo ekyensigo oteekwa okuba nga mu ntegeka y'ennimiro yo ettaka olyetegereza lyakussaamu kigimusa ki. Kati otegeera otya? Mu sayansi omutuufu oba mu kulima okutuufu tukebera ettaka naye bw'obanga ekyo tokigenzeemu kubanga abamu oluusi okunoonya anaakebera ettaka si kyangu. Osobola okugenda ku level endala n'ogamba katuteeka nkozesa ekigimusa kino. Tukozesezza nnyo ekigimusa kye tuyita yara. Waliyo yara java ne kati season eno ewedde tukozesezza nnyo ekyo yara java. Java akola bulungi ne ku mwanya akolako bulungi. Bw'oba tukozesezza ekyo okozesa dap aba wabweke buddugavu aba falcon etgm fulumya era ku falcon kati we naye asobola okukola bulungi. Ekyo bw'oba tokifunye kuba ku katale kuliko ebiwera naye nga ebirungi byenkugamba wano. Method ki ennungi ey'okwapplyinga ekigimusa ekyo? Enkola entuufu engeri gy'okiteeka mu ttaka tukiteeka mu binnyaka kikyokolo kamukamu osuulamu empeke n'osuulamu n'obugimusa kyokolo emu. Ebyo nno mbadde mbisomesa nnyo mu byalo eyo gye mbadde mpitira naye nga meya aliko alwana okukamala Natigo asomesa abalimi ng'alina olutalo lunene. Ate kati basomesa balime kiki kikyangoteekateeka balonzi bo ogenda obbakulemberanga ebyo bali okay. Yalowooza buli kimu tukikolera mu byabufuzi byereere so endowooza bwetyo si nnungi. Kati engeri y'ojja applyingamu yakukwata n'oteekamu n'ensigo empeke eyo n'egenda otandika okkuluvaayo ng'oledde ekigimusa kiri around. Kati oteekwa okukituuzaamu mu kinya bikkako ettaka kuba kyokya bikkako ettaka tono teekamu empeke ezi 3 naye ebinnya bino biteekwa okuba nga wabisima bulungi fuuti zina kuba 2 okuva ku kinya okugenda ku kinya ekiddako then okuva ku layini eno okudda kweddako fuuti 2 n'ekitundu. Yiika emu nereka ekuwa ebinnya 7 mu 5
7,500 byebinnya bye tuteeka mu yiika emu bwe bitawera ebaloosi bwe bisukka ennyo ebaloosi kubanga abajja kukola akatogo kati bw'ossaamu ekigimusa kiri buli mpeka oteeka okukakasa nti ejja kumera okakasa otya agezesa ensigo yo nga tonnagiteeka mu ttaka okumala ennaku nnya kasooli amerera nnaku nnya funa ensigo yoolamu at random ensigo gy'ogenda okusimba yoolamu empeke 10 oba 10 zisimba awantu bw'osanga kumezeeko empeke 8 oba 8-9 eyo ensigo ojja kugenda nayo mu maaso nungi bw'osanga kumezeeko 7 6 n'okudda wansi eyo ensigo gyetikka ogizeeyo gye wagigula nga tejja kumera kati abalimi bakola nnyo loosaawo nti asimba kasooli n'asanga mumezeemu empeke 2 empeke emu empeke 2 ate n'atakifaako eyo sizoni n'efa kati loosa ezo zigenda zivaako obuzibu omuntu n'awangaala nnyo naye nga mwavu nnyo kubanga ebimugaggawaza teyabiwa budde baithe tukikola nnyo kati n'abamu bapapa nnyo nga batema layini wano futi 5-3 n'atema n'amu amabanga manene nnyo yiika emu n'eba haafu tumaze okumanya ensigo ennungi tumaze okumanya ekigimusa ekirungi kati tuli ku ddagala erifuuyira we tusimba n'erikoola nga bwe batugamba 2 awo then tudde ku kirala kubanga at least awo kati eddagala lyoteeka okumanya okubeera nalyo ekisooka olina okuba n'eddagala lyetuyita guard force eryo likoola then erita omuddo kozesa nnyo lye tuyita force up oba osobola okukozesa Gluta XL ddagala eryo pya katale naye ddungi nnyo likekkereza kubanga saketi emu evaamu ebbomba 5 ate eribaddewo lyonna katale kati saketi ebadde evaamu ebbomba 3 kitegeeza ate bbeeyi teyawukana nnyo lino liri ku bbeeyi nungi bw'ogeraageranya ku liri erivaamu ebbomba 3 Gluta XL lyoba otegeka okufuuyira omuddo gwonna erigwa buli kika terisosola eryo ojja kuba okekkereza kuba obusaketi 2 yiika namba oba ogimazeeyo then wali oteeketeeka erikoola ecupa emu ekoola yiika namba guard force ecupa emu esobola okukoola eka namba kubanga miruzi 10 zoteeka mu bomba n'ofuuyira kasooli wo n'omukoola nze mbadde nkozesa nnyo abasibe mu kulima naye abasibe bali expensive oba babbeeyi muko omusibe omupangisa siringi 6 n'ali emmere ya 3,000 oba 2 awuzikira mu mutwalo n'osasula omusirikale emitwalo 2 amukuuma n'osasula transport emmotoka ebaleeta n'okubazaayo actually ogenda okumaliriza nga omusibe ali buli musiraba ali kugumu kitundu kirungi bangu y'omulimo naye bali expensive kati tukozesa nnyo eddagala ate n'abantu aba bulijjo lwanywedde omwenge takola baba abantu ba bulijjo abapakasi bazibu wali omusasula leero enkyaba atamidde kati okukola kwabwe ne kuba kutono so kati tukozesa nnyo eddagala likekkereza ate likolera mu budde n'oba nga amagoba ago geeyongera okuba amalungi ekirala kasooli muwanvuko nti bw'oba omulima faayo nnyo okulaba nti oteekateeka nali njogera ne minisita wa trade juzi nga mugambe ebbeeyi esennyo eya kasooli kiki kuba kati kasooli ali mu siringi 7 kyokka nga mabega kabadde mu 750 n'agamba bannayuganda muyige kasooli nga bw'omugye mu nnimiro tomutunda nga mpeke mukubemu obuwunga otunda obuwunga ayina wate kirungi ekyo okubemu obuwunga kuba kati ebyuma weebiri wano naye ababifunamu weebali abatonotono kuba omunayogera naye weekyuma agamba nze nkuŋŋaanya kasooli wange mu balimi ne muteeka wano ne nkuba obuwunga ate bo bennyini ne bajja ne babunona obuwunga sente ze nabawa ne bazikomyawo ate nga zirimu n'amagoba by the way ate eyo ndoza igundi esinga era nekiro zo nga mutwalo bamu obuwunga buparking yeso teekamu akasente naye ate tekasinga nga bamugula layisi kati okugaggawaza kino ekibuga kyangu nnyo awo tuyingidde kati ku politics okulima tukuvuddemu
tutya okugaggawaza kino ekibuga kya Mubende municipality kati oyogeranga meya kitwale nti kati oli meya ali mu service obudde buno tukyusiza tutya ekibuga kya Mubende kati obudde buno ng'economist kati tukyusiza tutya ekibuga kya Mubende kino okukimodernizinga kati namba emu somesa abantu kyetwandiise mindset change manyi omuntu bw'ayavuwala ayina bw'atuuka ku level ng'obwongo tebukyamuweereza bituufu nnyo bumuweereza bisobola kumuyisa mu lunaku tatunuulira kiyinza muyamba lwankya na lwa wiiki ejja kakati okulwanyisa obwavu tusookera ku level ya mindset change nti omuntu okyusiza otya endowooza endowooza bw'ekyuka omuntu ono n'alaba omukisa watabadde mukisa atandika okutambula kuba kati olaba wano nga we tuli ku Leba restaurant wano nze ndabawo omukisa omunene gutya nti ekisooka bwe mba nga ndi wakusimba bimuli sandisimbye bino ng'ebiriwo mba nsimbawo ebyonyongera ku production oba okuyingiza ya ssente nyanya tosimba kunyumirwa bunyumirwa osimba ng'onyumirwa naye ng'ofunamu ng'ate walabise na bulungi singa gino emiti emirala ng'ogyeko gino emiyembe nsinga bya bitafeeri tokyandibadde kiki ekitafeeri ekimu kigula mutwalo ekibala fruit emu yamutwalo mweziri weeri ne wange weeri ku Natigo yekitafeeri kyekimu kubirwanyisa kansa wano ate apo nazo tuzirina ensigo nezirimibwawo okusinga zirimibwawo apo zeetaaga mu bifo ebinyogovumuko ebisenyisenyi nga temperature tezigenda nnyo waggulu naye wano Mubende apo zikola ne mu nnimiro nzirina wazirima andyetaaze nno tujye tufune olunaku otutwale tukukyalire kuba njagala nnyo visitinga site ate nalaba ekintu kirungi bw'ogenda n'okolera mbozi nga muntu akirabakaawo omaye butwogera nnyo wano ne balowooza twogera kukyamuukiriza naye nga bituugira tibituufu then tuli kukukyusa kibuga kya Mubende kino kyo ekibuga bwe mukama bw'akinkwasa abalonzi bwe basiima ne mukinkwasa nga bwe mwasalawo edda Natigo mumusuubiremu namba emu okulaba nga abantu bakyuka okuva mu bwavu okudda mu bugagga ate nga kisoboka bayita mu bulimi n'obulunzi ate nze kyemmanyi kisoboka waliwo bye siyogera nnyo na mu kamera kulwaki nti ebimu oyina abantu abalabe bakompitita si balabe baba balabe aba John Board okutaataaganya ebyo ebyoteekateeka naye nga okusooka mindset change bwe tugifuna abantu endowooza yaabwe n'ekyuka nga ssente za parish model bwe zizze mu bantu ne bamanya nti akakadde akamu kata omulimo gutya okugeza bw'oba oyingidde mu kye tuyita okulima vegetables envendiirwa mu kibuga kino kyokka ogaggawala buli omu newoba okutte division emu naye division emu tosobola girimira n'ogimatiza kyo kinange ensolo kiraba kiba kigenze wala kati n'ogamba nti ekyalo kino tulime envendiirwa oba kale si kyalo naye abaagala okulima envendiirwa twewandiise tukolere wamu n'akatale kaffe kabe nga tukanoonyeza wamu era n'okwongera omutindo tugwongerereko wamu nokwata abantu 100 abantu 100 waga mulime nakati oba envendiirwa ebika ebyenjawulo nti kati kino abalala 100 mulime bugga bana abalala 100 mulime jjobyo kwegamba kuba nti ebintu bwe biba nga Natigo nenconcentratinga okunoonya obutale mu kibuga mawoteeri amanene Kenya obuyinza already mbambulina mandate mbanji ina nenconcentrating ayengamba commercial office aliwo tukwatagane tuyamba abantu bana abalina bye bakoze tuba connecting ku butalo buki obulala bulungi kuba commercial officer waali naye bw'obanga tokolaganye bulungi naye nga meya tosuubira njawulo nnyo kakati eyo n'omanya nti bano banvandiirwa leka tuzongerako n'omutindo kuba tetuziina mu parking ey'emikebe tetuyina greens naye za fresh
bw'oba tolidde fresh totwinaayo za mukebe nti zino ojja banga bweriyitawo nga teziriwo emikebe tusobola okugifuna. Cabbage ne tugikaza mu solar dryer ne tugiteeka mu mukebe, nakati ne tumuteeka mu mukebe, eyo yonna kisoboka. Kati abo 10 oba bamaze jukira ne famire zaabwe zonna zibengejidi ziba ziyingidde mu naye mwami Natigo kati kansooke nkulaga ekyagaggawaza German waliyo abataka bayeekolamu omulimu ne bagula acres ne bagula mailo 25. Ekyalo kyatuula ne kisalawo nkigamba ffe katulime apple. Era bw'ogenda ku mukutu wano ku Google n'oteekamu apple in German bajja kuleetera faamu eyo. Naye kye baasalawo ne bagamba ffe tulime apple ne bazirima ku mailo 20 nga bw'olabanga Kaweri Coffee. Abaana bonna ne babafunira emirimu abasomye. Apple ne bazongerako omutindo, bakola biscuit okuva mu apple, bakamula juice, bakolamu ebintu bingi mu apple ate ne baze exporting nga ziri fresh naye ku bbeeyi ennungi. Ekyalo kyonna kigagga temulimu abo. Naye akola ekyani mukulembeze kiriwe nakutandikidde mindset change. N'asiwa mukange asiwa mukabukuku. Of course. Otoyinza kukola weka n'oba bulungi n'ogaggawala nnyo. Otambula naye togenda wala. Ekitambuza bano abagenda okulamaga nga bali bangi. Naye bw'otambula weka okulamaga oyinza okutuuka Namugongo naye otwala omenyeka nnyo. Kamiti yano gaye waliwo ndaba kaninye emmotoka. So kati batambula mu kibinja. So wano municipal oba mu Mubende district tukyabula mu mobilizer mulungi. Natiga a very good mobilizer. You're good coordinator. And mobilizer. So bwemba nkikuttemu nti anze nkikuttemu ne manya nti abo bateredde ne tuyingire mwanyi. Waliwo abayine mwanyi wano ne buli omu atunda nga bwakoze eki bwayagala. Kati juzi twafunye ba investor. Abamu bavudde China, kuliko Demingli, kuliko David Zhang, abala bavudde USA. Era twadde meeting emu ne Prime Minister nga tuli nabo n'aba Investment Authority nga baagala kuteeka wano ekkolero. Baagala bateekewo production base yaabwe nga bongera omutindo mwanyi ne ku bibala eby'enjawulo. Era nkyayogera nabo tulabo batubateeke Mubende wano. Ate nga kisoboka. Mukama bw'atukwasisaako ne bajja wano. Kisoboka kuba Mubende baŋambye eyo mu Kiyuni simanya Kijumba abasajja balimidde eddala emmwanyi pitirivu. Bwe tubafuna ng'abo kino ekibuga okukyuka ekitawaanya ekibuga kino abantu emirimu tebalina. Nina ekibuuzo kye njagala nkubuze mu kamera, ali ku kamera njagala atulage babiri lumu. Njagala kumanya meeya lwaki bino ebintu bwe mba mubiyogera nga temunnajja mu buyinza tubabeeramu n'essuubi ddene. Lwaki bwe mutuuka mu buyinza kubanga kati ngenda kwogera ku percentage y'abatasobodde bituukiriza mwe mba anti bagamba omulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna. Lwaki bwe mutuuka mu buweereza bino ebintu bibalema okuteeka okuimplementinga n'okubiremerako consistency. Nogana nasuubiza abantu okukola kye bayita value addition, nasuubiza abantu okubagamba nti tukole kino. You see, kubanga bw'oba walayira nti njagala tumodernizinge Mubende municipality nga nze ndi mayor, kitegeeza ekyo kintu ogenda kimplementinga all by force or by agreeing with people. Oba muteeseganyiza oba kifuba kubanga obagabane nze nalayira na lwaki muva nnyo ku nnono kyekivaako obuzibu. Gw'omanyi lwaki waliwo abagagga n'abaavu ku nsi? By the way emikisa giba gyenkana buli muntu gy'alina okugeza nti omusana gutwakira kyenkanyi nkuba etonya kyekimu nkuba kyekimu n'obudde empewo etufuwa kyekimu naye n'osanga nti waliwo abagagga waliwo n'abaavu. Kati n'abakulembeze kyekimu mulimu kati okugeza mbwatekamu omujjukira yakola bulungi ekasambye ne kati abantu bamwagala n'aliyo naye kati kabanda takoze yali yakawangula obukulembeze n'agulira wa ambulance ziyasuubiza. Ne bw'oba ovudde wano ng'ogenze ekakumire wa Nabbanja. Nabbanja abantu bamwagala naye lwa bukozi. Vaawe ogende wa Fred Byamukama ono weeno wansi n'ekyegeegwe
Fred Byamukama era ali eno kakumi Kibali naye MP ya mutegedde abantu bamwagala lwa kukola state minister oba mu byaki gende wakabande era Kasambya kabanda juzi na sanze tenti mpya kabanda ezisoba mu 20 Kasambya wano ngate emikolo tegiri ko amasanyalaze gatambudde Kasambya okukamala bayirawo amasanyalaze mangi Kasambya eyo kati abakutakoze bulungi percentage weeri naye waliwo n'abakoze obulungi kati nze nteeka mu kiti mu diplomati mutera nnyo to disappointinga kanko ekyokulabirako Bashiru oyo ng'ajja abantu bamutunulira mu diplomacy gye yayogerangako situmwogerako bubi oli mu Mubende twogere kati ng'abatuuze regardless of politics tudde kati ku kino atu disappointinze nti talina nakaguudo kaleesemu tractor awoza kimu obusivunaanyizibwa bwange obadde Kasambya enguudo tewazaye nga ziyita mu tractor buvunanyizibwa si bwa mubaka naye omubaka afaayo Bashiri yajja nga alina ebizibu bingi bizibu byaki ebibyendoza biri personal ebyokwetereza kati ng'okwetereza ng'omuntu ng'ogyeko nti abantu tabakoledde naye alina ebizibu bingi ng'omuntu byalina okukolako ndooza n'amabanja yalina mangi naye ng'ate mukalu teyateeka mu nnyo si kumuwolereza naye Bashiri buli wempita era nange baŋŋamba Bashiri kati ye ng'omuntu alina okwanukula ebimu ku bintu ebyo sigwa alina bimu era simanyi oba akomawo oba takomawo okusinziira gwe nga bw'olaba ekyo tannaba kumbuulira nga nze naye okukola kwe abantu bamaze okupima nga wano we twogerera tannakola bulungi kyembadde nkugirayo that's why tutuuse eno kakati consistency yo kakati tuli ku meya Natigo nze bw'olaba nzija eyange ndi mukulembeze ayagala obukulembeze ate nga ndi mukozi already era bw'oba ogeraageranyizaamu n'olaba ku bantu be twavuganya nabo abakyalabikako mu bantu era nga bakola ndi omu ku bo wakati obojjukira bulungi twavuganya ne Kakinda okyamulabako wano ne waali awatuufu toyinza kumanya yabivaamu tetumwogera nako naye ne wandibadde takomawo naye yali sigadde akola emirimu gye alage nga kye yali asuubiza nga bwe wali osuubiza kati n'abalala abasinga tokyabalabako wano kakati nze yava mu kalulu ku makya enkeera n'enzira ku mulimo kiraba kikulaga ki nti akanaabeera akenda okalabira ku muki ku mukonda Natigo mba nkusabye obwa meya Mubende municipality njagala kukola mbuuza okola ki kati era abantu obayambye eki abantu obayina kyobakoleddeko era obakolera ako kaba akabonera akasookerwako nti Natigo muntu muki mubi mukozi ladha mukozi bw'abanga okugeza nti bwe twava mu kalulu emirimu naye ngisika nga ngitambuza kiba kituufu naye weegenderezanga nnyo omuntu ayagala obukulembeze naye nga talina mulimo gwakola ki mulala gwakola atunuulidde kimu kye nakugambye nti omuntu atunuulira obukulembeze nga daily routine nga ofiisi nga family waka kwegamba byonna ne bibeera nga bibeesingidde okwo ate kye kizibu kitukuba nnyo nnyo mwokolera mu kitundu mwosaba akalulu okoleramu ki ekyo nakyo nno kibuuzo ky'amaanyi atulaba ekyo kibuuzo ky'amaanyi era obanga Natigo omulaba Natigo akola ki mu kitundu mwasaba akalulu kubanga nze yateekawo edduuka eritunda ebikozesebwa mu nnimiro wano weriri litunda ddagala tuufu ate eddungi liyamba abantu ye Natigo asomesezza abalimi mu byalo nga tannaba kuba mukulembeze mu byalo ng'ate sifunye ssente za allowance nti za gavumenti zange ng'omuntu akatono kenfuna neŋŋamba leka tubasomese mufunemu Natigo takomyawo n'ayimirira mu kibuga n'agamba ensonga ekwatagana ku bya ICT masimu twetaaga amasimu amalungi nago nga taddewo mu kibuga weegali ye Natigo gwe twogerako twataddewo nekibanja mpola nti abantu bakyali bubi bw'oba tolina zaawamu sasulako ate onooleeta endala mpola mpola
oyo ye mukulembeze omutuufu. Natigo mulabyeko mu mikolo egy'enjawulo nti bamuyita ku mukolo n'akola ki? Najja. Si ono mukulembeze gwe asooka okulinda atuule mu ntebe bamuyite ku mukolo atalemena kulabika. Abamu n'abatudde mu ntebe tebalabika ku mikolo. Naye Natigo ye muntu gw'osanga ku mukolo. Mubende tuba tetunafuna mukisa kufuna mukulembeze nga bali benjogeddeko. Era bwe tunamufuna Natigo bwe nzija mu ntebe waliwo ebimumanyi bagamba mbuulira gw'oyita naye. Kubulira empisa ze. Natigo ntambudde nnyo ne Prime Minister. Nkimanyi ekyo nange. Banga si ttono. Myaka mingi. Kisoba myaka 10. Nze wenkitegerere giri myaka nga 5. Olumu twabeeranga eyo mu byalo nga tusomesa paka kumpi ssaawa 9 ez'ekiro nga tudde ewaka nga tusomesa kibantu kwejja mu bwavu era ekakumira abamu bavudde mu buyumba bw'essubi bali mu mabaati. Kati bwe mba ntambula ne Prime Minister ng'akola bulungi tosuubira Natigo lugoojamye. Era bantu basuubire nti okulaba nti meeyo omuntu in fact abamu badde bagamba asaba obwemupi yingira ku bwemupi ne mbagamba obwemupi kituufu naye kansooke nkole wano ku bwa meeya wewanasindika saagala kulabika nga muntu anoonya ssente mu bukulembeze ubeera omuntu anoonya obuweereza oba bw'obuuka ku bwa meeya ate nsaba bwemupi nti ate bagamba kirabika omusajja alabika ayagala ku byanfuna. Entebe y'obwa meeya si erimu nnyo ssente era teziriiwo. Ekuyamba kulaga mulimo mu bantu teriiko allowance. Faamu tukimanyi mpozi nga naawe mpozi atulaba nga yatakimanyi efe natukimanyi mu bwa meeya si mwe muli akasente. Temuli si mwe muli naye omuntu ali ku ggaali avuga eggaali ali mu kyalo yeetaaga okulaba ngeri kijava mu bwavu. Ate kino abakulembeze abamu mwedisiteesinga nnyo okuva ku bantu. Kintu ekyo kibi nnyo. Okufuna obukulembeze tekikufunyisa malala. Olina okusigala ng'oli muntu wa bulijjo. Ofiisi ezimu tezituukikako ezimu tezirinawo. Era kyenvunaanamu Bashiri yagamba ofiisi ye eri ku ssimu. Oyo omusajja banna okuva mu bakoodineeta beemulugunya nga bagamba omukulu yatugamba ofiisi eri ku ssimu essimu ogikubako tagikwata. So siyogera nga akolokota Bashiri naye kino kye kituufu omukulembeze beera ne ofiisi mu kitundu. That is number 1. Number 2 beerawo. Omuntu wakunoonyeza akufune omuyambye tomuyambye naye ng'akulabye. Kati Natigo nataddewo system twafunye public address system ebyuma ebyo ekyabindeeseze kimu ku byo kusomesa balimi era mu bisuubiro okubiraba mu byalo eyo nga tusomesa bafamazi baffe. Ekyokubiri nti omutuuze omutaka afiiriddwa tayinaamu kasente system eyo egende waakiri ebeesebeese kuki ku bantu. Omutaka ayina omukolo gwe mutonotono leka ateekemu otufuta agenda abeere ku mukolo gwe ng'asanyuka. Ng'omukulembeze nga taata ow'ekibuga ebyo bikulu nnyo okubanga weebiri nti awo waliwo ensonga bweti traka yiyo genda mugikozese. Kati juzi twafiiriddwa wano mu Kirungi mukyala Kijaguzo yafiiriddwa muwala we mu accident. Sente oba tewazitegese ate okuziika kwa wala kakumiro. Traka talina zigipangisa ko Natigo traka yino muteekemu tufuta twokka batwale omuntu bamuziike. Kati ebyo taata w'ekibuga olina okuba nga otetenkanyiza ki oyogedde akagamba akalungi akataata w'ekibuga naye twaka tuli ku jjajja w'ekibuga kati qualification entuufu eza taata w'ekibuga bamu tebazirina. Twaka tulina jjajja bajjajja balemera nnyo ebintu ku luuzi. Ntolaka tulina jjajja ogenda okwesanga nti ekibuga buli omu kwefaako buli omu ali butayo buli omu asikaza bwe nosanga nti enkulaakulana teriiwo. Kati oli meeya katugenze meeya omukulu Natigo gwe bw'otunuulira setup y'ekibuga kino gwe olaba nga batunuulidde mu myaka 10 okuva kati oba batunuulidde kyanca? Anyway ekyo si kyangu kwanukula kati kubanze nga asuubira okukwata mu buyinza mu ntebe
era abalonzi mwenna mbasaba nti mumpagire kubanga mpagirikika. Ekibuga kino tulina okukipulaningira nti mu myaka 4 egiddako kijja kuba ku level ki ng'otuuse mu ntebe. Kibobu planinga kiplaningire mu myaka 4 egiddako tugenda kubeerawo tutya. Eje emyaka 4 bwe giba gitambudde kuba bubanga tuba tuzimba oteeka okumanya nti ase olina okuzimba ennyumba ejja okubeera empangaazi. Bw'oba otabula seminti tabula omuseminti omutuufu. Era nasanyukidde nnyo RDC. RDC waliwo baagenze eyo nga balina okulonkinga ekizimbe n'agaana nga kibulamu omutindo. RDC we Mubende wano yagambye okusinziira ku mutindo gwendabye tesijja kukironkinga kubanga tekituukaganye na mutindo, musooke mutereeze. Kakati yabadde achievement. Singa government eno y'NRM ebadde n'abakulembeze bwe batyo singa tuli wala naye abalala osanga leka tugende n'ekiriwo tugende n'ekyo. Kankubuuza akabuuzo kano kikyondeetedde nti mu myaka egiddako ekibuga kino kinaaba kiri kitya okusinziira ku setup yakyo gwe nga bw'ogiraba ali mu buyinza. Twagala tulabe ekibuga ekiri owned by the citizens. Ekibuga nga tewali nga abataka bennyini be bannannyini kyo nga siba kuduumira buduumizi banamuyonje wano bannange nga kibali mu mutima. Kati kankuwa ekyokulabirako bw'oba oyagala ekibuga kino kisingeko we kiri as per now ddira abataka bennyini abakirimu otuule nabo kumugambe nti tulaba kati main street eri bweti. Ate Mubende ekibuga ng'ekibuga kitudde ku bantu batono. Simbako ebimuli wano main street tujja kusawa akapande supported by the late Mugume katugeze kuba street wali ayinako. Supported and sponsored by late Mugume okusimba ebimuli ku main street ate birabirire. Bw'oba tobirabiridde bulungi akapande nga tusaako mulala asobola. Kati oteekewo newalala ati ojja kwesanga nti street zonna nnyonjo okusinga bano abaana abajja okwera nga abajja okuyonjeza bano abatategedde ekituufu. Banga ku muntu ajja n'ayera olujja lwo naye nga gwe nannyini nnyumba okanya kusuulawo busuuzi biki bintu bisasiro. Ekibuga kino kyetaagamu ebidramu oba ze twandiise dust beans. We nali e China nalaba nga ekibuga kiri mu setting yakyo Beijing bateeka balina we basuula ebintu bino wonna ne Kampala ebifo ebimu ate ekitali wano si bya bbeeyi naye waayo omukisa abataka. Sente ziyinza okuba tewaliiwo zimala. Abataka bawa omukisa bagambe buli muntu agula okusponsoringa ekibuga kyaffe okuba obulungi tugenda kumuwa certificate of recognition. By the way idea naye ebeera nnungi okula gungi nga tukuwa certificate of appreciation. Osimba omuti mu kibuga tukwebaza mu ngeri bweti tusaba incentives. Kati ogenda okusanga nti akasente akatono akajja eyo creativity gy'oba otaddewo egenda okuleeta ekibuga okumyansa. Gende fort olabe wagamba gwe mukulembezewo nga gwe Mayor Natigo ayagala okukulembera Mubende municipality. Basically otunulide ku coordinatinga n'abatuuze okusitula si gwe ngali mu office kubeera spearhead nga buli kimu gwafumite eno gwafumite wabula oyagala gwobeere effumu ne bawanze ku kiti nga teri kwega nti wabeewo coordination ebayamba okubitambuza okuleka nga byonna bisoboka. Abantu bano baagala ekibuga kyabwe. Right. Kyoyogera kituufu era nakyo kitegeerekeka. Eno wano waliwo sound evuga kimanyi temugifuna bulungi kuba microphone etunudde eno oyinza owuliramu akayitamu. Ffe bwe twogera nkimanyi biwulikika kuba eri sound eveeri ffe tutunudde eno. Meya nga tugenda okumaliriza Katonda wa buyinza nti at least nze nalabako nti abantu baali bakwesize toli muntu wa kwogerera nnyo. Oli muntu alina mandate just kupolishinga ku mandate na kunyweza that mandate okutuuka ku victory. Bwe tutunuulira Mubende district nga Mubende district basically
Mubende municipality, that is woyagala okujja kuwa meya. Tulina nnyo ekizibu ky'ebifo ebisinga kankwe ekyokulabiko nga UNRA. I have a plan in my mind. UNRA we yali siwe yali yeetaagisa kwate kukidda ku barracks bagiteekaawo waliwo space awo nga ku army. Lwaki nti mu setup y'ebibuga ebikula nga wakati mulimu ettaka erya gavumenti kuba ekyeddwaliro ekyo kitegeerekeka lyo liri wabbali wakati gwe kino kitunulira nogaa nti ekyo kiba kyetaagisa oba naawe otunula muli nogaa no setup yeetaaga okutunuulira kubanga kati awo nga wataddewo nga akatale kati ke bataddewo aka Central Market. Suppose nga wali awaddako waliwo arcade Mwayitawuni we yandirabise kati Mayor's Garden mbu bali mu gimodernizing kyesinamanyi bagenda gimodernizing batya. Okay, kati Mayor's Garden najoogerako ndowooza bayinza obutatuuka bulungi bwe nali njagala. Ndowooza bwe najja nja kwongera okutereeza ebinaaba tebitambudde bulungi. Naye nga bw'otunulamu mu kiseera kino tulina kanso kulemberwa meeya yevunaanyizibwa ku bintu ebyenjawulo ebibeerawo. Eyo bode yeyina okubaaninga ekibuga kino n'okukiruŋŋamya ku biki ebirina okubeera mu kifo kibi. Gatuseko ne technical team. Technical team tulina plana w'ekibuga. Yes. Alina okuba nga wa advice okusinziira nga bwe ndaba wano tulina kutambula bwe tuti twandibadde tuli wano tukolerawo kino. UNRA weeri tesaanawo tu advice. Kati ekyo ne kigenda mu committee ne ba discussing ensonga ezo mu council neyisa resolution nesindikibwa ku bode ekwatibwako eyakagina. Kagina n'ayanukula ne bawa endowooza kyatufunye ettaka mu kifo ekiri twandibadde tuzze eno bweti ekifo kino ne tukizza wano kubanga buli tewali kitasoboka singa wabaawo empuliziganya n'okukkiriziganya n'okuwabuligana n'okwowuninga n'okwagala. Of course. Kakati ekyo ndowooza eyo advice era kirowoozo kirungi nti awo nga bwe bagenda okushifutinga ekisaawe okukijja mu kibuga bakize mu kyala ate kati point yange ogitegedde eyo nsobi kubanga bw'obanga ekisaawe ate ekyetaagibwa ennyo okukolerwamu activity n'emikolo kuba tekibadde na mu center toyinza kuddira kisaawe ate n'okijja mu mutima gwaki olaba nakivubo eri wakati bagidevelopinze bulungi modernizinze. In fact bye bimu ku bintu ebiraga enkola etabadde etaluŋŋamiziddwa bulungi etatunuuliddwa mu biseera by'omu maaso kuba kati bw'ozimba ekisaawe wansi bintu activity nyingi zoba ofiiriza n'ebimu ku bintu ebyandikoleddwa mu kisaawe ebimu bagamba Mubende tetugiwadde mukisa kukolerayo kino kubanga tebalina kisaawe kituufu. Jjukira ekisaawe ekibeera kifo kya kumobilizingirako bantu nga waliwo ensonga. Mupiira tojja kugusambira mu Mayor's Garden, tojja kusambira Kasenyi walungi naye bali nnyo ne luli baali batugobaganya nga tutegeka omwoleso. Twetaaga bantu ate batugambwambuke Kasenyi waggulu. Kasenyi gye tugenda kituufu wasobola okukolerwayo mukolo naye tewasaana mukolo guli commercial. Weetaagayo mukolo gino gya gavumenti, Women's Day, weetaagayo emikolo gino egya meefuga naye mukolo guli commercial leesa abayimbi weetaaga obateeka Kasenyi oleese abantu abaagala kuyingiza ssente omwoleso oguteeka Kasenyi kituufu naye ebbali wa kibuga n'abalabayo si bangi. So nze ndowooza bwe najja mbukulembeza ebimu tujja genda tuttaanya nga mukkaanya n'abantu abavunaanyizibwa ku ekyo era nammwe abadde temunjagala bulungi basaba munjagale kubanga siri mubi enkolagana yange n'abantu simbi ate mpuliriza ate teri muntu ajjawo n'omugobera wala mpuliriza nsuubira nti buli muntu tujja kuba tutambula bulungi nnyo naawe atampagira ku luli tewali nsonga ekugaana kumpagira kati
kubanga Mubende wano ebisanja bya mwami Ssekizibu ebibiri yasaba biweddeko. Kigono kye kisemba. Kino kye kisembyeyo. Alina kyo wabadde okimusu. Olaba nakyo wabadde okimusuuziza. Kiri mu kuggwako. So ndowooza kyandibadde kirungi ate tufune omukulembeze omulala agenda okuyamba ekibuga kino okukitwala ate ku level eddako. Okay, tweyanziza omukulu Natigo tukyali naye kubanga ensonga z'okwogerako teziyinza kubula. Olumu kiba kitukwatako bukwasi ne tulindamu ate olumu mwe mutera okumumanja zitera kuzza muntu nga simwe mumanjiza. Mulimu eyajja olumu saamuza nakati simuzanga. Lwaki nti olumu mba temulabye mu interest y'ebyo bye mwagala ate lwaki nze mba mumalirako obudde. Data gwenteekamu muyitirivu obi editing budde buli kimu budde so mba sibuteekamu naye at least interest mu Mayor Natigo mwajindaga comment za mu response najagala. Ajja kuba Mayor Mubende municipality tuli yajja n'amulagako nti asobola yagamba bakakwata munze gyessaali wadde nange nabiraba ne ngambo wayi naye sikirizibwa ate kuwa bujulizi kuba yeyo obujulizi yabuyina yagamba sijja genda mu kooti abalunzi abaali bampadde ne katuwe bali kamuwe obudde bwe anti abibbi ebibbi bagamba tebyala asamba akajjike then amale bamuggyeko engalo so ajja kuba Mayor nze nno nga omwe ayinza okubagamba ali wano naye muntu akolaganika by'anaakola mu buweereza byesimanyi naye nga bwekuba kukolagana akolaganika response yesimbi oba otuuse waali so kyenyinza obbagamba kimu mukolaganeeko ne mwami Natigo agenda otuuka mu kalulu wali 226 ng'otegedde nti mufere nno mu kino mulungi mu kino mubi mu kino naye bwe ntunuulidde ebimu byakoze ng'ajja kuba Mayor fushuwa neewunyiza ne nga mutu watuuka okugamba saawundi yiiyo mugende motoka yiiyo ne nga ono temuli muno omubaka wa municipality talina nakantu koyinzaga wadde akatebe kosobola okujjayo so mubugambo bw'obusemba njagala okutumirako ennyo ddala council yaffe eya Mubende municipality njojja okutwaliza wamu bagambe nti ojja kuva ku mwami Ssekizibu Innocent genda ku deputy mayor Sylvia speaker wa municipal Misande Deo ne council yonna okutwaliza wamu batumiddeko nnyo mwebale emirimu gye mutambuza mugitambuze bulungi nga mukimanyi nti nange nzija 226 sembedde ate munyanirize bulungi si kunjogerera bubi kubanga nga mwami Ssekizibu nabagamba bwe musanga twogera bulungi ate bwe nvaawo ayogera bubi nonjogerera bubi ekyo si kyankulaakulana njogerera bulungi ne abamu kubokubira amasimu nabo kwegamba bagambe nti Natigo wajja kamusegulire mu bulungi yagaliza ofune njaga okutumirako ne mikwano gyaffe division mayors ya East Division wa Mikawunga ne tiimu yo yonna ey'abakansala West Division mwami Semogerere ne tiimu yo yonna ey'abakansala mbatumiddeko nnyo n'emikwano gyaffe aba South Division mukyala Kasigazi Beatrice nkutumiddeko nnyo wamu ne bakansalazi bonna mwebale nnyo then n'abasuubuzi gyebibakaabya nzija omusolo bakaaba muyitirivu bagadde abantu ekangulumira eyo Mayor banange mbeera bwetyo si nnungi nnyo baagaliza ennaku enkulu ennungi kale ntumiddeko nnyo ne mukyala wange Mukume Oliver nkwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja omulungi nammwe mikwano gyaffe abali ebweru mwenna abansuubiza ebipande bane mwebale nnyo ate nsiima bwongerwa n'abalala mwenna batanaba kusuubiza munsuubize ku kiki kye munaateekamu naddala mu kalulu kaffe akajja mwebale nnyo mwebale ddala nze Natigo Geofrey tweyanziza weni yabadde ku kamera mwebale okubanga mutulabye obudde buwanvu essaawa namba n'eddakiika ezigwamu tubasaba okubeera nga musigalako mulinde mulabe kye tuleeta response gye munampa nze mba mugamba kyavola era bwe tujja tutuukira ku ekyo kye mba ndowooza nti kye mwalese mu ddiiro mbasiibulidde wano tujja kusinkana omulundi omulala.